yali ani Prince Dancehall Queen gwe twalina nga kubona omwana amumenye ate tutayinza kumumenya naawe bali bate balegendale nkugala twalina maanyi ga kisaki nze Queen leka tonnomba bannange Queen kwesimba Dancehall ani sokoddemu erinnya linjala Dancehall diva Queen Masolo, the Dancehall Queen. The Dancehall Queen. Anyway. No, ina confidence. So Queen Masolo. Wavudda unoga kati nawe oyingide industry oyagala kuyimba. Tereza nsoke mba. Bawe. Dancehall Queen wa. Bawe. Get a point. Bomba kula mwena baneyimbamu. Okubaka mukamonga kisase chema. Gumite nga wogontekayo. Hada nga bwogonyengeza omwaka omupya gwabagonyengeza awe nyine buli ku bannayuganda era bakusanga ng'oli musiru naddala ng'oli muyimbi oba ogudde kuba munnayuganda apulaninga ekyo kyalabye wabula tamanya ekyo kyalabye ekyo kyalina pulani nga kivaawa kati mwali temumanyi nti mmanyi okuyimba kati oli yandiscoverinze kati ate mwagala kuba pati yakuyimba aye mwagala kumpa magezi kuki kati nze bombo kulati nze balaba n'ebikona balungi mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala washa navana matubana imwasibye mutya muli mutya constituent muli bulungi nyonyi dala Life Experience buli bwemutulaba manya tuba tubaletedde ekipya ate kanzikirize munange yeyanjule ate era tubabweko n'omugenyi waffe ababuuzeeko. Anyway tubaniriza nnyo wano ku Life Experience Uganda. Yes. Nga olunaku olwaleero weewaawo tuze n'omuntu omu kyana kinyirira amasavu merere nenga amanya Prince Liam official. Yes. Mwebale nnyo bambi okutulaba ngere okusubscribing abana emirimu tugulaba ya abana mukolera ddala mu tulabira ddala olaba ne ba ex batunoonya ne ba ex batunoonya nenga olunaku lwaleero tulina omugenyi the diva leka otogenda wo kugamba ebigambo mumanyi walala yayimbye weeks 2 akabanyanjule yayimbye weeks 2 obemu ye muyimbi omukyala asoose okutimbibwa ku posta okuli abanene nga abayimbi bano mumala myaka na myaka okubateeka ku posters ashana baleka naawe gendo ginoonye Kweli Masolo tusayise okulaba nze gwe muyimbi gwe natidde yasoose okukola like a poster oba okuteeka ku poster ng'eriko n'omunene kuliko Josted by the natidde ne ngamba yi ono omwana akikola ati management gy'olimu kiki kino nga kyamaanyi kino soko leke yeyanjule abantu baleka weyanjule abantu bayinza okulooza mbuno tukuwanda bigambo mukamu muli mutya kansubire muli bulungi yenze Queen Masolo the Dancehall Queen. Oh my God. Dancehall Queen no yali ani wano yali ani Prince Dancehall Queen gwe twalina nga kubona omwana amumenye ate tutayinza kumumenya naawe bali bate balegendale nkugala twalina maanyi ga kisaki nze Queen leka tonnomba bannange Queen kwesimba Dancehall ani sokoddemu erinnya linjala Dancehall diva Queen Masolo, the Dancehall Queen. The Dancehall Queen. Anyway. No, ina confidence. So Queen Masolo. Wavudda unoga kati nawe oyingide industry oyagala kuyimba. Tereza nsoke mba. Bawe. Dancehall Queen wa. Bawe. Get a point. Bomba kula mwena baneyimbamu. Okubaka mukamonga kisase chema. Gumite nga wogontekayo. Hada nga bwogonyengeza omwaka omupya gwabagonyengeza awe nyine Kwini wabadde nzise nebuuza omwana naategeeza ki wogunyingiza akayimba nkawulidde akayimba bakayita batya bakayita laba yeno bebe laba yeno enkuba yakubyeno mamba mpome bibumba ati soko mbulire ekirowoozo wakijjeewo okuyingira ogambe kati nange nze mu studio fulumya oluyimba sefuko yono yeyankaka wasefuka awo nzijjawo natuusa ne ŋŋamba oba abeeno
bebakuwa morale y'okuyimba enwago? Sefco. Yakulabyemu talent n'agamba Queen Masolo jangu oyimbe. Nakondamu talent by the way Sefco yandaba. Nga ndi awo strugglinga n'ebintu byange nanga nina bennangira kola advertisement yeah. Oina bwa advert bobo. Nampisa nanga jankuweeyo bu content account ye yimuke osobola ne boolangira byobalangira bitambule ne live nga weetambula ofune sente olabirire omwana waffe Sefco wati we yakola ki we yampita kati then ntuuka eyo nangamba naye obulamu bona nga bangamba oyina oyimba nezi kati nga gwe kyewulira tokyewulira nti osobola byagala kale okay yenga sibyagala kati olwagira nangamba ajja ntukoleyo ka content kuki ku microphone kwe ba recordingira mu studio nangamba tukoleyo ka content nga yampe ebigambo nga nteeka ngamba sokoloke Queen konzitira ku set mu ekikigwe ogambye Sefco management woli nenga ati Sefco management obuzibu bwalina abayimbi bennyini bakozesa asoka batega kibatu wabuse ekibatu kati nze nga nkugambye sakaludde nga kyali wange naye nga si kyali nti mubeera ntaakya aludde nga kyali abebongako bayayo kitegeera kati nze saatuukiramu ebyo era sibye wagendanga kyaliwe era yapitanga kyali kumpa ku masannyalaze olwagira n'angamba kati olina oyimba byampaka dda wali tewaliwo kibatu kulw'ensonga nti ye nga ye ng'omuntu ndowooza yagenda olanga alina kyayagala naye ng'asobola kiyisa mu nze nti alina oluyimba lwe lwasobola okuwandika kuba naye omumanyi oyo content w'olusaayagala Sefco muwandiisi wa nnyimba soka olindeko naye era oluwulira lwa Sefco kasagala nnyo hiyase bwebuzibu buliwo kati bwebuzibu obuliwo tetwagala otutekeko hiyase oyinza okuba promotinga kintu kuyitawo ne mu studio era mwandabanga kozi studio bamwitaani producer oyo Bakira Bakira yakoledde okay Sefco by the ku gundi bagita bate ya Sefco management oli omuyimbi we gundi hezera ye yawandika kati alina gwabadde alina atali hezo yagenda alina kako naye ate abayimbi bwabavaako ndaba bakkiriza bagwa bw'anaakuyimusa nga ggwe kati essaawa zino kubanga nawulidde bagamba Asha n'ava ngambe gwe muyimbi ye eyakayimbira wiiki ate ng'oli ku poste n'abayimbi abanene gwe ekyo kimanyi kyekitegeeza Queen Masolo essaawa zino ye muyimbi yekka eyakayimbira wiiki n'agenda ku poste kuli abayimbi abanene by the management ya Sefco mulimu bayimbi bameka mulimu kako ne mubeeramu Sorobi mulimu mimbe bamuyita Sorobi ne mubeeramu omulala bamuyita Nevote wabula then ne mubeeramu ne Queen Masolo the dancehall queen abala mulimu bameka abala bali basatu okay omulenzi omu okay Sefco ayina mu kukase kati Sefco ye manager wa gundi eyo yagimanaging ye director ye music manager Sefco Justin omumuwe budde but ayina art just muyimbi atakwata microphone nkugaye n'oluyimba lwange yaluwandika nakulaba mu studio nga production wali nga bakubaganya ebirowoozo ne producer nti kolano buli kimu ye yakikola Sefco oyo gwenda bwaffe oyo kale bulijjo twalira walala simanyi limba siringa bayimbi abamu abayimbi bawa ne Uganda bansobera oba bayina mitima mibi oba bayina nugo omusanga mu studio ng'akola ne right oluyimba olusi writer tamuwadde sente olusi producer byawanulavu bamwadde byawanulavu nga nabo bamukkiririzamu nti osanga anaabotula nabo bajja kuyitirawo omuyimbi n'atuuka na producing oluyimba n'ajjamu erinnya lya producer ne writer n'atamuteekamu n'atuuka ne bamuggyako interview ne bamubuuza ni yawandiisa oluyimba naganze yalwewandikira kyokka nga mulala yamuwandiika kati nange muli erinnya nga njagala nyimbemu ndabe like kiki ekiviirako like omuntu okweyisa bw'atyo wayogera nti gundi ye yawandiisa oluyimba kimujjako ki kati nange nkyogedde nti Sefco ye yawandiisa ndaba tekirina kyekinzija so Queen Masolo Sefco n'akuyita n'agamba nti kati jangu oyimbe gwe muli wabadde tokirinaamu oba tobera nkawo n'ogamba nti nsobola okuyimba akale nali nabigezaako naye ng'ebintu by'omu music industry byantama n'engeri abayimbi gye beeyisaamu
gye beeyisaamu abayimbi beeyisa batya gye beeyisaamu kale n'abantu mulimu abayimbi abeeyisa obubi ne bakutamya okuyimba nolowooza nti okuyimba oba kulimu eki mulimu abayimbi mubamanyi ng'omulaba yeeyisiza bubi ku bantu abamuliraanye yeeyisa bubi kale nolowooza nti oba okuyimba kwe kuli n'olaba oli nti akubye hiti nadda ku kyalo kiramba n'akyebakako nadda ku intaneti namba nadda wali nogamba oba okuyimba kulimu ekintu n'olaba oli nga akubye nadda ku bantu n'abakubakuba n'abawandulira amalusu kati abayimbi abamu engeri gye beeyisaamu like in public ekuleetera okutya ekintu ekyo n'olowooza nti oba aliwo bingi ebikigoberera kati nze engeri gye ninaanyemu abayimbi nali nagezaako awo ogenda olaba ate n'ekibatu kingi waliko omuko omuyimbi bayita wewe nnyo ate nga musajja wange nnyo Queen soko mbulira olugendo lweyo kukabira nakoma okumanyanga mukwano naye banange naye ng'ate ebyensonga ezo nyongera okubategeeza nti abatanyamba sibajjukira baani abatakuyamba tundulayo wali mu kamera nadda bambi ngenda bagamba ne baŋŋamba mbu gwe namba 3 okuva we natandise okuyimba natandise olugendo lupya era ni muntu mupya oli mu New Journey luli elinadde nywa amazzi naye kati ennaku zino wendaba out mbakujja episi mbakuzi champagne mbakuzijako obwongo bupya obeera kuzijja epi buli kimu kyakyuseemu obeera ku bbeeya ya jepi ne bannaye kwito ngamba kati wafuuse serebu wafuuse abayimbi wuliriza nina data naye obuzibu bwe nnina nze mbadde kati omanyi obuzibu bwe nnina kontenti wooli mbadde simutegera naye kati wani we wagenze ntegeerawo nnyo naye obuzibu bwe okimanyi mbu waliwo nnyo ebintu by'osanga we wagenze wazibu nnyo essaawa zino mu nsonga emu ekibatu ba producer ba writers kubanga kakati ojja kwetaaga sefu tajja kuwandikira buli kaseera nawe ogenda kufuna omuntu kati olaba kisitayiro kyewakube mwana yalonze oluyimba nagamba mpulidde ogamba n'oguteekayo n'ogugjayo guyingize omwaka omupya naye naye Queen we wagenze mbadde nkugamba wazibu abaana babeera n'emifaliso mu studio anti abo abaana bateega ebibatu naye nze ozinga baagala gula bugozi njaba sokolinda noto tuvuga speed n'ekirala kati ali mu management bayida omuntu omuyimbi yena abeera mu management gyali mu kakati ogiraba management gyali mu oli amuyambako mu pushinga no self kotabimala byonna like kakati waliwo management gyenjagala Queen akunnyonnyola essaawa zino sefuko aliwo musically tali mu bulamu bwa Queen tali mu bulamu bwa Queen tamanyi gyasula oluyimba lutambula twagala kutambuza music siwe tuli okimanyi nti olina okwetegekera ekibatu Queen ante kati kankubuulire obuzibu obuli ku bannayuganda era bwe bakusanga ng'oli musiru naddala ng'oli muyimbi oba ogudde kuba munnayuganda apulaninga ekyo kyalabye wabula tamanya ekyo kyalabye ekyo kyalina pulani nga kivaawa kati mwali temumanyi nti mmanyi okuyimba kati oli yandiscoverinze kati ate mwagala kuba kati yakuyimba aye mwagala kumpa magezi kuki kati nze bombokulati nze balaba n'ebikomenti style gy'oyimba style ki we balaba nenze tombuze ebyo bya kisiru sakoleke tombuza bya kisiru bagamba benda beeyo nga bagamba Queen tumanyi performinga nembagamba nno nze nobukyanga mulaba bayimbi nze nga ndi mwawufu nga ndi mulala mukko mmwe waliwo andi nze nkugamba bwe nti nze togenda kumbuuza mbu Queen oze performinga otya ekisooka nze wenzija ku stage abantu basinga kwagala mmanya ayina amasulu tena performinga naye nga gwogalina oba wali eyita bweyisi kati oba okuyimba kwe basembayo n'okwagala owulira nebagala kiri
era gwe eyo tebubimbuuza nnyo kukangaza amasoro gakuba nnyo nosinga ennyimba kati kambuuze erinnya Queen Masoro litambula nnyo olwo yennyini hiiti kati gwe manya nti Queen Masoro ajja ku stage erinnya lyokka nayo lye lisookayo Queen Masoro bw'oba okubye mu wiiki emu omwaka ogujja tukulinde mu bebe ku list waya list ate nonze nonnakubye nga temumpadde na lukunkumulirwa challenge naye nga buli weweetooloolera oluyimba lwange kutubaano ka challenge njagala tukubanga onsanyusizza nnyo nabadde simanyi alina confidence obadda ngamba Queen yakubye oluyimba ningenda ne mugaka nkebere Queen yakubye oluyimba confidence mukyala simanyi nakumanyira abayimbi bakwere naye nga abawulira abaana be nalabe bagamba Queen era bwe yali nga Kabira era yenna ekirowoozo kyonna yakijja Kabira okuwulira nga ayagala naye ayimbeko abaana ba comment section go bamanyi bambi mbadde njagala njogereko ku Sefuko nnyo kubanga Sefuko yansanga mu mbeera ng'abantu banyimyemu yansanga mu mbeera nga nesibye ku bantu ng'abantu bakoze ki bakumbi baganye okuwaamu ng'abantu banyimyemu nangamba kankuweemu naayiyayiya nolanga mpa bu interview nagira kinangamba nedda naye janguze ompandiiko oluyimba jangu oyimbe wano naye ng'ensonga gyawa njagala weeyongereko ku masannyalaze olange biri ebintu byofuna kyoliisa omwana wo kyekyo kale mu myaka emito Sefuko si musajja mukulu nnyo okuba ne idea okimanyi Sefuko tumulaba bulala mu mbeera nemwendi nzijukira nnyo abampaddemu ne weerabira abaakusuula kakati Queen ekyo ekintu Queen kyayogedde okiraba Prince buli muntu ku nsi kuno bannanga atulaba eyo ojjukiranga nnyo omuntu akuwaddemu ne weerabira eyakumma because mu nsi muno oluusi tuba tulina tulaakinga ate fenna obulamu tubuyitamu tuba tulina bye tulaakinga kati nze naava nkola make-up nga nina mikwano gyange ab'okulusegere tebampagire nga bagenda ne bawagira abalala kyokka nga ate ne bakeera ku makya okusinikira ebinnyo nakeera ku makya n'akuteeka mu gurupu y'omukolo bannaye mundeke mukwano temuddamu tuteeka mu gurupu z'emikolo nga tetubasabye temuddamu tuteeka mu gurupu z'emikolo kubanga siffe tuba twabagambye mugitegeke musoke mwetereze gamba n'ekirala nteeke mu gurupu y'omukolo ng'amanyi nange yagumpadde naye akuteekamu ate akusaba ssente badde nkyali ne Queen Masoro ono Queen wayingidde okuyimba emirimu gyaffe giri gye mmanyi ogenda givaamu egiriwa gy'omanyi gyonna ngamba ekyokutunda ekigambo bwe wali okiguzeeko bulangako kitegeeza tomanyi mirimu gy'enkola yali agiranga abaana baŋŋamba mbu oyo anza Justin ali nkowoola basajja bankwana ate era we nayimbye kati biralamu kubanga olukwata kazindaalo nti sooka yiisa kalango nti babiliyoni yamusembere maneja wali awo naye ng'ate nze mu sitole gye nawulira gy'okola walaga omulimu ogwo gufuna toyinza guvaamu sitole yenyini first time okunda mu reality omuntu yenna ategeera osooka n'ocekinga reality nga tonnadda mu kati reality yo kale yeeno gye tulaba kadde mwako wali okoola basajja akola ki nze nali nkoola basajja bagagga omanyi abasajja abagagga bazibu nnyo n'obulombolombo bwabwe okulaba abasajja abagagga gwegamba mbu weetunda abasajja abagagga bakyasinza okugula e Kampala anti tebalina budde bukwana baba muzi woofiisi ekikiggwe nakuwa programu kati nze nange nali nnoonya abasajja bagagga bankwana anti nze nabeeranga n'emikwano gyange nga nnoonya abasajja bagagga nga gingamba simaafuna wiigi ey'ebbeeyi funa olugoye olw'ebbeeyi funa engato ez'ebbeeyi ogende mu nnyonnyo sima ogende ku sipiiki nga ndaba bijja wanvu n'ogamba kambakawoolere wano bano be nalaba nga beesimba bati ku sipiika olw'eggulu abo n'obulabirwamu bali muzimira beerabamu banoonya basajja bagagga ko gwe koba kwetunda bwaba abaliisa si nze mba abaliisa naye ŋŋamba bw'ogamba otya omuntu oyo nze mu lulimi lwemmanyi Oluganda olutuufu bagamba abamalaaya anti ekibuuzo nekibeera oba abamalaaya abeere kubanga gwaba amuliisa gwe byogwotaliisa olingiriza waaki naye waabajja akamere si nti gwamuliisa si nti gwamugula kati tolaba mbu ekikusumbwa kubulwa byakukola ekiba kikusumbuwa kubulwa byakola
embeera yonna ebaawo tuba tulina ojjekke nenyanga fenga abalabi muve ku bantu leave people to be. We can't leave people to be. Nze kankubulire ekigambo kino gwe ngani gwe wakeredde okuva olwaleero Uganda erimu miliyoni z'Abannayuganda 5 ani gwe wakasindikira ekyemisana kweze miliyoni etaani kati mu nsonga muta abantu naawe muve ku bantu kati Queen wagira okwetunda abantu beetunde kubanga gwe togenda sula njala ng'olina ky'olinaawo kyogamba Katonda yakikuwa mu ssiru naye ate abamu batugamba agendewo omusajja ng'alina byamusuubiza ate bwe bamala ekikolwa ate n'aba nga tasasuddwa agenda amuyise oba aba bawadde awunya akasobo omusajja n'atamusasula kyogamba oba abadde tawoomi kakati katugambe zezo challenges nabo ze bafeesinga oyinza okutuukayo nga towoomye omusajja mukambwe ennyo ku mukazi awunya akasobo eiza amufulumya essaawa eyo oba namuma transport naye baba yamutute mu hotero ye aba yasasudde katugeze bw'aba abuukinze hotero aba amaze ogisasula anti kati olaba omanyi kankubuulire n'ebintu bino obiraba bino sinti buli alina ekintu kino aweebwa ssente ebintu bino munange byetaagamu n'omukisa ebyetaagamu omukisa kyovudde olaba nti nno omusajja yeebaka ku bakazi 5 oli n'amuwa miliyoni 2 ono n'amumma ono n'amuwa omutwalo oli n'amuwa 2 oli n'amuwa miliyoni 1 naye nga bonna balina kyekimu kigambo kyekimu kitegeeza n'emikisa gibaalinga kakati gwe batawadde yona ayimbirira oli gwe bawadde nti malaaya buli mukazi we bamwebakako alina oweebwa era kyabulabe nnyo omusajja okwebaka kw'omukazi n'atamuwa kuba ebisiraani bajja twala byabwereere buli mukazi gwe eyeebakibwako oba asabye oba tasabye kyawandiikibwa nti alina omukolaki alina oweebwa kati bano abatalina mikisa bulungi abataweebwa be badibya bali ne babayita bamalaaya golooza omusajja okuwa kyangu era gwe wonna ali eyo nga bakwebakako ne bakuwa olina omukisa you are one of the luckiest women in the world bo basajja tebagaba abasajja yebaka ku bakazi 3 awaako 2 kati bw'oba nga gw'omu ku be baawadde ne bano abagagga botugamba nabo bakola ebintu bwe bityo ebyaki ebyokubanga asobola kwebaka ab'enjawulo n'abanga yawaddeko nga 3 abalala n'atabawa naawe obikola kituufu kwinire katonkobya amasannyalaze owekaaliye yawe ndaba ande mugambye anti yayina omukisa kubanga bafaanana mikisa bafaanagana era gwavuma munne gwe bawa obwamalaaya manya nti gwe oli mu kizikiza kuba buli omu yatondebwa kuweebwa ekyo kiggwe ekiki buli mukyala yenna yatondebwa kuweebwa era gwe omusajja wakwebakako n'atakuwa it is your problem kuba gwe manya abasajja obalaba bakolerera kuwa bakazi bakolerera kuwa bakazi era abasajja bakolerera kuzina kati omusajja wakulya n'atakuwa gwe manya alina omulala gwaziwadde era gwe gwatawadde gwowa ekisiraani ate ekisiraani kyo kyekikuleetera olowooza mu gwe baziwadde ye malaaya kitegeeza otambulira mu kizikiza alowooza gwe baziwadde ye malaaya tewavaayo n'otugamba buli mukazi yenna agenda ne bamwebakako ne bakuwa ssente oba malaaya nange kati awo nsobedde anti kakati ekintu malaaya abantu tebakitegeera boogera kyogere naye nga bwe tuba tugamba nti malaaya kiri kuwaayo ssente ng'osuubira transaction y'essente kuwaayo bintu byo ng'osuubira transaction y'essente bwe kibanga bwe kityo then kitegeeza abakazi ffenna tuli bamalaaya kuba teryagala mwebakako bwereere era gye weegendereze omukazi wagumako olwo n'atakusaba ssente tasosa nnaku 2 nga takabidde kizibu kiba kikyamuluma mbu tewamuwadde era ejjalaba nga gamba maama mulwadde ntaasa obusujja gunuma ng'asikayo abaasikayo bannange banguddeko bwe bukodyo bwe bakozesa obwo katogenda bawaaga naye era nga kyatondebwa ogenda obuze jjajjaawo kyabulabe nnyo omusajja okwebaka ku mukazi n'otamuwa ssente era ojja kwegendereza obwo obusajja obuwunya akama obwavu bwebwo obulemedde obwo buli wabukulaba wali obusaati
obwavu bubuluma lwakuba bwebaka ku bakazi bwerere ne butwala ebisirani ku byebwerere naye bano abasajja abagagga be bakyasinza onnyiikira okwebaka ku bakazi n'obba wa ssente ku lw'ensonga akalombolombo bakamanyi ak'abajjajjaffe agenda okwetegeka okukubiranga buli kimu yakiseetinze dda nze era mbalaba nnyo nga mugamba abasajja abagagga be bakyasinza okugula abamalaaya baba tebagula naye wogenda eri mu by'okuuma obugagga ne mu myoyo bakuyigiriza nti buli weebaka ku mukazi obwereere oba osobola biyisiraani bye kyokudala abagagga bo akwebakako n'akuwa akasenteko n'osigaza ebisiraani naye abaavu kyokudala bongera kwavuwala bebagala ebyobwereere ate yagala okufiirako tolina transport manewo obulira bukayana kumbe kasuubula bisiraani ate alina transport tojja wange esente onsaba zaaki kumbe buli mwaka kali awo ko tekamanyi lwaki Queen tugeze ofunye omusajja osobola ofumbira omusajja omwavu ani omusajja omwavu nsobola okufumbira omusajja omwavu nga sassa omwavu kubanga obwavu ye muntu nga talina ssente ate nga n'endowooza naye nga lava ayina nga n'endowooza njavu naye nze nsobola ofumbira omusajja nga mulaba nti ayina idea ayina obwongo nti just essaawa ezo talina naye nga mupimyemu essaawa yonna asobola okufuna yes okay naye nze sobola kujja kufumbirwa nga nkulaba gwe endowooza ya kyavu endowooza ya kisiru ne ssente oli mwavu oli awo totege ate abavu balina entondo kyongereko naye bano abasajja abagagga babe banywa mufumbirwa kuba omusajja omugagga aba amanyi kyayagala naye bano abavu basumbwa kuba omwavu akola atya omwavu asobola okuguma naawe ku lw'embeera watuuka n'afuna ssente n'anoonya kyayagala okitegedde akati nze wesanga omusajja omugagga manya abamanyi kyayagala naye omwavu taba na option kyayagala abatakola abatakimanyi omwavu asobola okuguma naawe nga oli awo mu sayizi bwetyo n'aguma nagamu naye yafumba mukene naye waafunye ssente wafuna choice ye afuna kyayagala choice abange atesinga choice munjogere nyangu anko kaziwe kapo yakyogera nako omwavu taba na choice omwavu talina choice omwavu talina choice tekiri kyagambye agambye waliwo omuntu omwavu naye nga endo omutwe anti tuli ku mwavu oyo omwavu asembayo tolina choice tolina lukusa lulagira tolina aguma bugumi era lwazifunye lwafuna choice ye naga bulijjo nalotanga ekikazi bwekiti kangene nfuna ekyo nga nduuka emisinde ekyo bulanjagala abagagga alaba kyayagala zifunye aba amanyi kyayagala tagenda kubanga mwavu mutusina option naye nga ate kakati gwe bagagga booza abasajja abagagga abo mu bitundu mbatugamba abo abagula abawala abo abeetunda babeeyambuliramu anti kakati abasajja kitafayo ssente azikwadde naye ng'akweyambuliddemu kuba alina nga yeetegese ebintu n'abaavu beeyambulula omwavu yeeyambulira bw'ate alina ssente zaalakuwakwini beeyambulula gwe bagayo buli omukale omwavu era munaye olaba ensi eno erimu standards erimu abantu ab'enjawulo gyali omuwala owena kapiripiti nga ye tasaba ssente ng'ayagala kigambo novenda beeyambulula bonna abagagga be basinga okubikubanga jjukira olumu ziba saddaaka nga bwe bawoze eyo alina ebintu bye byesiba ayagala bitambule bibeera nnyo mu bagagga n'abaavu babiina omwesi yonna yeeyambulula era buli omu waali sikiriziganyiza naawe ekyomwavu ebombo sikiriziganyiza nawe ku kyobwavu kubanga omwavu weeyambulira ki tosobola oba ensi yakutamaatama dda kati kyobadde ogezaako okugamba nti basajja abagagga babalekerwa kuba beeyambulula no kyetutegeeza nti abasajja abagagga batera mubalumba mmwe mboza mwe mubalumba naye jjukira babeeyambululiramu bebo bosanga ng'ojja kubeera bwotyo paka boolifa naye nze munnange omusajja omugagga yenna ali eyo nga yeeyambulula nze ogenda kujja wange weeyambulula ojja kunfunamu obuzibu ate onaamanya otya weeganga dda
ojja kunfunamu obuzibu. Nze wojja ozze kunkola kintu onfunamu obuzibu naye wojja ng'ozze bintu bya mirembe nti nze mukwana tonfunamu buzibu. Nga azze njagala kigambo naye kati bakyakwana. Ani? Nze no bankwanira ddala naye amanyi ekisinga n'okwewuunyisa. Omusajja asobola okunkwana n'atyo okunsaba naye ate n'asaba oli n'amuwa n'agenda nze nga ntadde buteezi awo ayagala ndabeko. Bannaye faaneetadde abalaba. Wala ayinza omusajja ng'akwagala ebyaddala aba atya n'okusaba. Aba akutya n'okutya. Agenda eri naye aba tayagala kale kuggala banja nnyo okukola ki naye abanyumira nnyo ng'otudde awo akuliraanya akulaba kati nze kwene ndaba wooli awo kati gwe tebakyakwana. Essale watuukako lyakuwa programu nyinawe 3 jange nyinawe 5 jange. Kati abo batolina magezi naye nze abasajja abasinga ajja n'agamba nze wamma nkimanyi oli aba content naye nze nkwagala embeera zo. Abantu abasinga kwene nawe n'abakwegomba lw'embeera zo ezo. Maama mukwano kakati be bangi nze abantu abasinga ku internet bafollowinga lwa mbeera. Mbeera oli naganze ekyo kiwala nkyagala embeera ebyekyekolaakola ebyo kyegalagala nze bebinyumira ebyo. Owe bwasangira nagamba nze oli content gwokola simufaako naye embeera zo njagala nnyo embeera zo okola bibyo. Nze embeera zange zeza kuba internet kati simanyi. Tebafaayo oba no matter what. Kwini nze kati nkankuulira ekigambo tolina bojja kunkakasa mu Queen Masolo bamukwana. Anti ku lw'ensonga nti content era nange mukola nnoonya abagagga ate gwe mwavu kati omwavu tojja naye nkoze ntya nabankuye obwavu. Anti nze obuzibu bwe nnyina Queen nze simanyi byakugula byannema nze njagala nnyo ebintu byatwetooloola ebbebi. Kyovudala okyali mwavu ebisiraani obisuubula ku bwereere. Anti nze uliriza siraisagula bwana nze ngenda okaze njagala muweka tugende kadina bintu bwe bito tuwanvuwe kyogamba ate bya oyagala byakagwirawo sina byakagwirawo naye nagambye ayagala byabwereere. Saagala byabwereere njagala bya mitendera nkutwala kadina netulya ke tulidde kankubulireko ekintu kimu ekiri fane konze eza nonneeyimba ndi wabulabe nnyo ate nze nina amasannyalaze sobola otuula wano naye nga abo bonna abasajja bali awo munabasise dda ekibusuli. Nze no sidetingangako omusajja n'atandaga mu public newe mba njogera byakisiga ekigwo tekibangawo. Ne we mbadde emabegako awo nga nkola content obw'ekisibo era nga muba mumanyimbo yo mukazi wo kyokka nekisinga okunyumira bonna abakutomera balina bakazi agaana okulaga anti teri musajja atayi omukabira nga teyakulaga amu omukabira yali ono gundi ono eno ng'oyambukawo mu kizungu oyo twali mu content bali mu content era nabayo kennyini n'abyegaana sokolekeze badde nkyamubuuza wano abasajja bonna abasinga batomera baatugamba balina abakyala tomanyi n'abasajja bankwana ate no banyiiga ate bagagga ate bamafiya bajja kunyiga ng'oyambuka njagala mmanye ekituufu era nze mbalaba abantu nga mubeera munvuma omuntu ajja kunyigira eyo nga tomanyi ate babeeramu omuzi comment nagamba onavuma mukazi wange basajja bakanze ndeti nga basajja mwebalyo ba silence billionaires baba n'amamuntu omuntu ajja kunyigira eyo mugira mu fiira mbalaba nga munvuma Queen Masolo mujja ne mwemula basajja abeeramu omukomenti nagamba navuma mukazi wange ate nowegendereza ate kati bo bameka abagamba mukazi wange abantu oba baagala nnyo seka soboleke nze nyina kyenjaga agambye babeera mu komenti basajja bameka polampola wegenderezanga nnyo omuwala abeera awo ng'alaga ali kubibye ng'alinga alisinga alinga atali ku by'abasajja nga golooza abasajja bangi bamuganza naye ng'omulaba mulungi naye nga gwobamubuuyo obulamu bwe buli butya oba agira ki kati abo we batyo asobola okukussa
nze nsobola okussa bulungi n'ogamba mu bakazi b'enkwana nga nze gw'osembayo n'okulowooza ku lw'ensonga olowooza olaba ndi free we batyo naye nga onfuniddeko ekizibu nga gwe tomanyi ondaba ndi mulungi ondaba ndi awo ondaba bulabi tomanyi bankwana olowooza mundi awo Queen Clara kumbo inaka emabega akuliyo Queen Masolo kimanyi bw'obanga tonnamulaba bw'oba omusanze ate mulala kuba ndaba abaana bagamba ekiwala ekyo kiri okwo ekitalina pulaani kyonna kiri awo babo babeera mu comment section amanyi boogera ate nno mubaamu ne beyagaana beyamma naye kisoboka okulasereza omuntu n'otamuwanga tomusiima mbuuza bubuuza nga gwaluddeyo experience ogitusinza ffe tetubitegeera nnyo mubitegeere ababiira osobola okulya ssente y'omuntu kale okay you are informed about it kyenjagala okumanya osobola okugenda n'omuntu oyo ne mugenda muteeseza buli kimu n'otuuka emikolo ne gitaggwa naye ng'akasente ogenze nako abagagga baabo ng'abo abagagga bobuuza boolina gye bali ababikola naye nze kyemmanyi abawala obuzibu bwabwe balowooza bagezi okusinga abasajja ate tekiribaawo osanga omuwala n'agamba mundidde transport money we mulimbye enzija n'agamba busimaya mulimbye mbu olubuto tuluggyemu naye siruyina olaba abasajja bagezi abakitegedde nti omulimba naye oluusi aba akuwadde olw'okuba akwagala oba oluusi akimanya nti onannimba ku lw'ensonga alina ekizibu kamuyambe okitegedde kati nze balaba gye bali ababikola naye kati nze engeri gye nkimanyi oba gye ndi omubuufu bwe mba nkwagalako ssente nkugamba kyenjagala omulaga nti okay goli open era wenkulaba nga toyagala mazima nga nkugambye nga gweoyagala nkulimbe bulimi nga nkugoba singa gadiringana basibe njogere nyangu abamusibe Queen ali open kati olaba embeera engeri gyaginyoddemu akulazi ye aba open taba akombo awete eno ba awete aba open adelivaringa message gwe kati ne weerowooza n'omanya ekituufu nina kukola bwenti ne bwenti okugguka kati bw'okola oti n'okola oti ye nga ate akwata eddala oyo ye Queen ani Masolo edansol n'ate nno waleese amaanyi mukyala kuba kati eno gye wazze mu ndongo abagagga wabasanze ebyo bye baagala abagagga baakoowa stress agenda beera ali masalaba omwana ng'alina ebintu kino nkitya wazze walungi era bafaani bange bagagga bonna abasinga olina abo baavu bafaani bange n'abavumba alina naye abasinga bagagga Queen Masolo ke wayingidde endongo eno weerabawa mu maaso awo nga wewagitandiise endongo nagitandise oli wa wiiki weeks bbiri naye onyina omanya nti ku luno Uganda yafunyemu omuyimbi ow'enjawulo akola ebibye awo tali siriyasi sokoleke naye wenzija ku stage either olina ssaba nnyo nsookewo kuba ate bw'osookawo ekibula okigala ejja oteekawo ate gwagenda okuddawo ojja kweraliikirira mu butono bwange buno bwe mundabiramu obwa musician owa wiiki emu wegamba bw'ojja kati waliwo bintu bye tubadde tulaba nga abayimbi balina engeri gye balwanira backstage naga gundi bw'osookawo nyamba bonkoze bubi sijja kuyimba bagenda kutandika okola Queen banaye bw'oba ososayo Queen Masolo sigenda kuyimba bagenda kweraliikirira abayimbi wazze mu ndongo nazze mu ndongo tukyali mu audio oluyimba ngamba oluyimba tukyali mu audio by the way yenze muyimbi asoose n'oluyimba lwawe mu audio nga ne ku post omuyimbi talina vidiyo naye nga apukamiwe wa weeks bbiri kuposta kwali kwegamba naye omwana alina kalukalike yagamba mu Uganda buli kimu kisoboka olaba kati saawa zino we tuli industry ebadde abakyala basiriseemukko abakyala kalungi aleka yali azze shiba n'avaayo abwe yava
mu maternity leave najja yugumya ati kati walo jimwene eriwo nti ogamba nti enempya abakyala badde bana abake bana abayimuseemu aba tuli wansi bale ne Trace Melody naye ndaba wali oyo wali naye ndaba gwanga tukwali wali omugagga ayinza okuba nga ayinza okulooza n'agamba ate Prince watandise okunkuba ekikono muyimbi wali management eyinza okugamba abayimbi we bali naye abayimbi abali mu vibe ngeza anti kakati Trace Melody kubanga badengeza ku gundi gyali mu style oneyono enezono nkambwenye twalina bakapakati twalina kati kapakati awo tuyingira bakapakati Nando Love bonna bali wansi naye so kati Queen Masola ze tweka tusubire mbu waliwo kati ekipya ekigenda okuba mu Uganda abayimbi batandise okukankana omuyimbi yazze Queen Masola atuuka ku stage omuyimbi naganze sigenda yimba oluyimba lwennyini lukyali mu audio weeks meka 2 natekebwa ali ku poster k'abayimbi Uganda tetuli safe wallahi tuli safe kati esaawa zino tulina association eziriwo ina association yonna gy'olimu y'abayimbi sina association gyendi naye ng'olina ekirowoozo ky'okuyingira association oli muyimbi tunaakuyambirawa waliwo ebibeerawo abayimbi ne balaajana naye nga ne mu association teweewandiisa ojabbira bamaaso awo kituufu naye nga Queen Masolo bayinaye mbadde muyaba mugamba ne ku style gy'ayimba abayimbi abayimba style ye bayina bye bakozesa sometimes okufuna vibe webali nyati we mbadde era njagala kati awantu awo Queen Masolo nga gwe ogenda atandikawo ogenda kukolawo otya anti kati okufuna vibe just vibe yange luli ebadde mu bigambo kati nagiziza mu ndongo just switch wagiziza mu ndongo kati already mbadde nina vibe eringo oli anti anagamba uyu mwana kati ate just na switch nze anti wa switch nze naye abayimbi bonna bwe tutera okulaba bagamba oli agamba nze mwana yemuninnya ku stage nga sikoze bweti vibe ebula nze bayirawo nze bayo kati batandika okimanyi tebabikozesa nobikozesa nazaalibwa already olina vibe nagenda fubu tukandoza mu olubuto nga nabikozesa anti tulina enjogera y'Abaganda ogende bulyambo okola ki nazaalibwa already olaba n'abafuna vibe nabo bantya Queen Masolo producer ogenda kuyingira mu studio akugambe ate ba producer balina okwerabika namalabye kubanza ekiba mu studio nga ndemu biba birala ngandi yane manager wange producer mukirozo mukanga mweralikirira bakasabaga muyimbi Queen Masolo ajja bayirawo ekibuuzo kyange ekirala mu ndongo muno nga bw'otunyonyodde nti Sefco yagamba nti jangu ofuneko wano awalala amasannyalaze obeere ng'oyimba ate ng'ekirowoozo ekyo nsuubira tewakirina nnyo nayimbako ne mbireka awo nga ndaba producer asabiriza songwriter asabiriza owa video concept bagita batya ekibatu yakakadde nange nengira anti ababa baderivalinga akuwa music no recording ana uno muwe kigambo nenze ngamba just ndoza kaseera ke katana kabatekanatuka kuwa ekatu sena wadda Queen tewaze tuyisambuyisa tewaze tuyisambuyisa enjogera inaku zino n'agamba mbwa ali ku masannyalaze n'ogamba kampitemu kiyita mu lujja ogende kiyita mu lujja nze nenga tekigenda kugguka nze siriiko pulaani kyenjagala kyenjo bakola osobola ate gwogenda tusumbuwa kyenjagala kyenjo bakola yantereza kamera Queen agenda tubimanyi tebiriiko pulaani ekirala bwe kijanga obuukira nze kyenjagala kyenjo kukola naawe nze kakati ebintu by'abamweyana ne nakayaga omulalu tebamugerera lwanaabeerawo bataabeerewo asobola okukola kyayagala omulalu essaawa yonna osobola omusanga nga musirifu wanakuba amayinja tomanya kati nze siri bya pulaani ebyange Queen enjogera yendaze nti wazze tuyisaamu buyisa togenda kubeera muyimbi wa lugendo nedde ndowooza kati tukyali ku lugendo bakatandika okutambula tuli mu weeks 2 naye nga ate tuli b'amaanyi tulinga ab'emyaka 2 akati Queen tulina ba dancehall artists abakyala wano mu ggwanga n'abaami nga ggwe gye weeraba mu maaso eyo gy'olaga muyimbi ki gwe wandyagadde naye mukoleko oluyimba mukoleko naye club tulina bangi
munga mwe muli ne Papa Alien Skin muyimbi w'eggwanga top 10 njagala otubuulire muyimbi kigoli awo nogamba mbutuufu bwe naatuula wano nenkola kakkolabo n'omuyimbi ono mba ndabira ddala nga wendi weewo kuba ffenna mwenna buli omu ajja mu kuyimba abakeera n'omuyimbi n'ogamba ono omuyimbi byakola binyumira era bwe nkolako naye oluyimba kijja kuba masavu. Omuyimbi njagala Spice Omujamaica. Tokolaka epasi ke yagambye liri pazo. Kwegamba mu Uganda toyagalizaayo n'omu. Kubanga nange wemba nnyimba siina gwe nkuppa. Wazenga gwe kwi. Just ye banzijjemu ekyo ekindi munda. Kyobadde osirikidde ebbanga. Mu Uganda osaze n'obuuka n'agenda Jamaica n'olonda Spice gw'olabanga gwe wandikoze naye kolabo Spice gyali ajja kukulaba kuba awulira yalina okujja mu Uganda teyajja afunamu ebyamulemesa ne promoter ne kimazemu nnyo amaanyi okubanga ate industry gy'oyagala okuddukiramu tolinamu gw'oyagala kukola naye ate nga we bali ab'amaanyi. Bayira mu njogere nyangu kwinto olina gwe weegomba muyimbi wano mu Uganda. Omuyimbi engeri kale gye sibibaddeemu oba mbyegomba nnyo oba mbifolowinga simbadde sibiriimu. Tobiriimu nnyo like tofolowinga nnyo bayimbi. Sibiriimu nnyo. Bannaye omuyimbi omuyimbi wa Lakizale omuyimbi wa Lakizale tuna muyimbi wa Lakizale oba abadde toli mu Uganda. Mu Uganda Mbaddemu naye mbadde nkola bidala. I know. Queen watandise because nze I believe every now and then oba buli lunaku olujja people want to experience bintu bipya. I know. So kiraba lwaki neegomba ebikadde kati museka ki ngeri gyoka kuba ebintu mukwano like nange njagala oyagala kuteekawo legacy eyiyo right now Queen talina muntu yenna gwagenda kuzimbirako wawano ali mu kuteekawo legacy eyiyo naye batuuke nga bamwogerako mu byafaayo. Legacy ye nga ndalamu nze njagala byange kati bipya okitegete kati nkufuna era nze sirina muyimbi gwe mbeerawo nentunuulira neŋŋambuka mbeere ng'olya era bw'ogenze n'ogamba Spice nze bali bayi Spice dala n'agenda n'aweta Jamaica okimanyi abali eyo abalabi bagenda bajja kusooka balowooze wali ogenda kugamba Spice Dana n'obuuka n'ogenda paka Jamaica naye ng'ate oyo mukubi wa dansi ate mubayimbi abakyala ab'e Uganda yoyo gwe ngambye Spice ow'e Jamaica ye gwama ye muyimbi yekka gwawulira tomutwala wala tomutwala wala abayimbi baano simanyi kye bakina abasayusa bannange simanyi nakubayimbi ndabanga abatadde ku ttaka nedda yogera kati wayingidde industry ogenda basanga backstage ate era namikwano gyange bampa challenge naye nze like kyeŋŋambye nti Spice oyo Jamaica yakolera masavu byamukolera masavu kwegamba Spice ono mu Jamaica omanyi dancehall artist mulungi nnyo bwe ekidansolo kiri kyonnyini bwe boyagala dancehall omutuufu ye akikubira ddala era bw'abanga ye muntu kati gwalabamu okubanga ye muntu ate naye simulaba nnyo just nkyogedde lwakubanga omubuuzi akati ogenda kunoonya kwegamba gwe wazze n'ekikyo tolina gwe weegomba anoone ku ditaacha nti newe nali nzija ku internet najja nakyange I know nze njagala nnyo ebyange njagala nnyo oyagala bya kopa bw'ate oyimbanga gundi bw'ate toyagala nnyo I'm an entrepreneur. I like creating njagala nnyo ebintu creatingawo ebibyo. Yes, I get a point. I can get you. Tebdola nti nina ne kampuni y'ebizigo ngeri kolebo yange Sokole nyeko. Kwini okola ebizigo. Bino ebyabakyala abeeyerusa. Kampuni ye bagiyita Queen of Beauty lwakuba nagipozinga Queen of Beauty. Raka Capital.
abagagga boolina Queen Tonswas abasajja boolina abagagga ekizigo ekyerusa oba teba nedda kikola buli omu ku kkala ye buli omu ne Ashanava oyo nga bwali osobola omukuumira awo buli omu ku kkala ze ez'enjawulo kyekugamba nti omuntu watuukira n'ayiiya ekintu naga nti kampuni yange lebo yange branding coming up n'ekintu njagala kifaanane bwe kiti kitegeeza bayagala nnyo yo creating ebintu bye ekizigo bayire gokyetabulira bayire bino ebizigo mubisoma okutabula omwana atugamba bagula mu supermarket ne bajjako labels obitabula bagula supermarket simanya ono omwana bagula bigule mugula bino ebirala ebyabannammwe ne mujjako labels n'otabula n'ofunamu ekikyo Queen nga tumaliriza ofokasinzeewa kati ndongo oba bizigo 226 neri mbwamalaaya kuba nagwo mulimu obadde oyagalako nkuguzeeko kuba sokoleke yayita bagagga yakowoola nagwo mulimu gwe Queen si mulimu gwe sokolere mulimu gwe si mulimu gwe ngewulire etujjirire obadde ndi mu kisibo mukwano Queen nedda nagwo mulimu gwe emirimu giri esatu alina ebizigo ogwo omulimu akunnyonnyodde yali akoowoola baki bagagera mulimu afune omulimu kwe kubanga oderivaling service nosasulwa anti ekibuuzo kiri nti ng'olemeddeko obadde oyagala gula nze kuba nze eva mbalwedde entu Queen ojja kunzitira kasete naye mulimu akugambye Eva red and steady kati badde ogamba oti nedda sirina kyengamba nga mbadde njagala kakasa mulimu abalabye abali eyo n'abagagga Ashanava abagagga bwe era bwe bali abagagga bange kwebali bajja kumpeereza message bangambe ekintu ekyana ekyo ekyeru kirabyeko mu reality omanye mbadde nkirengerera wala si wagundi ate bayira watabula nere nagenda ku fangoni yali mu kisenge yali omugole mukwano tuli ku bipya totongera mu bikadde saawa zino tuli ku music ye muyimbi omupya eyasoose ofulumira ku posta okuli abayimbi abanene ye muyimbi ow'eweeks 2 ng'abayimbi bagenda kutuuka ku stage bakankane owulira owulira bulungi kati simanyi kigenda lekawo abayimbi b'e Uganda simanyi era bagenda kubeera mu kweraliikirira eneze amasanyalaze galina by the way Sefuko amanyi talent Sefuko management amanyi talent naye kibadde kikyamulemeseza Sefuko kutega kibatu obwana abutega ekibatu ate n'amala n'abusuulawo so now sometimes embozi eri gye twakola omuyimbi business kigaana teyeetaaga kubanga omuyimbi wo bw'aba mukyala kubanga mwetega ekibatu omusaba ekigambo ndowooza wekibeerera ekyenjawulo nze tubadde bakyali naye ndowooza bali already ekisangibwa bajja bakyala kati tusuubire mbu gwe ojja kutambulirawo engeri gye muli bakyali temulina nnyo kimbo oba akera ku makya ekigambo bayagala ajja mugusa Sefuko bwana bayagala n'amugusa Queen yali operagalako tata kwena so nenga big up Sefuko nkwagala nnyo anyway Sefuko namwinza nnyo okuba n'okubeerawo nenga Ashanava tulina okunoonya ku Dr. Sefuko nino onamuntu sako Queen tulina okunoonya ku Dr. Sefuko muvubuka muto naye okubeera mu idea n'eyokuŋŋaanya abayimbi nkyewuunya Sefuko mumanyidde mu byakuvuma wemula I'm so surprised okubanga Sefuko alinamu idea agamba nti kati ono omwana ali mu talent olaba waliwo programu ya Sanyuka ebirabulirwa kusatu ku Jobia City atera okubaawo najja n'abayimbi twegamba endongo eri awo wiiki ejja tugendeyo wiiki eno kakati tugenda wiiki ejja tugenda kufuna olunaku mugenda kwogera ne Ashanava tugende ewa Dr. Sefuko management mulimu abayimbi 4
ye muvubuka omuto kati saawa zino manager akunganyiza abayimbi kuba abaddewo babadde basajja bad girl Hezo awe bayawukana nawe saawa zino tulina omuyimbi njagala kwogera amaanyi galeese awo nno amagwe bad girl Hezo bwe yajja tewamulaba ati akuba oluyimba terwatambula bayizawe kati ate awe njagalira sefuko amanyi management omanyi yatumanyisa oyo omuwala naye omugaati gwabasaba bwe gubaleetera ensonga anti oli yajjanga girlfriend anti bwe buzibu nagamba so tumalirize afazaalika ate ogende wa Queen Masolo n'osuubula neguggwa oba guggwa so Prince olunaku olwaleero tugenza okutuuka ku mpewo kuno okwogera omwana kamuyite mwana oba muvubuka amanyikiddwa nga 24 pressure 24 akwatiddwa bamututte I think bamututte Luzira ayingedde Luzira naye nga mmaliriza ku nsonga ya pressure you guys tukozese bulungi internet oli mu kuvuma abakulu oli kaana kambaata oli munaku ewamu teri agenda kununula sokoleke mmalirize abaana bano bakozesa bubi internet kale osobola okukola byokola byonna bi content byonna naye omanyi okubanga muli banaku ewamu abasembayo muleetera bazadde bammwe obuzibu ogenda kubisa bazadde bammwe ate jjukira kamuniola minio bene mpulira ennaku era oli nagamba katabusa omuntu bagamba mutabufu wa mutu nedda omanyi bugenda ne bukozesa buli kikuba era Queen weekwata ennyo olagaawo kubanga tolina byokozesa manyi ebikuba ebyo nga bwolaba omwana oli bwe yatunnyonnyola ice njaga ebyo bibajjako they lose ako kateeka okubanga ice bintu bwe bityo bikaluzingiza nobanga kali awo mubiri tekafuna mubiri kyensobola okyogerako teri asaba nnyama ku sowaani nga tasobola kugimalawo just kakati ffe abakozesa intaneti just ffe abalina okubeera abeegendereza ne tumanya nti just intaneti eno bantu kujja kumalako stress nti ennaku ziba zibakaluubiridde najja wano alabe kubikola ki bimusanyusa olaba nzanyina ekibiina ekyebyobufuzi ekimu kye nalimu naye ng'omwana ajja n'avuma omuntu omunene directly nga tatidde namu nagamba gwe kagundi kalaba ensika kale bagugundi gutamidde naddako ebbali noga amanya agajjawa nga terina mukwatako kakati just abantu abali ku internet mulina obeera beegendereza mulimu abantu abavuma nga ye ali ku programu ey'okuvuma nga bagimuteekako nti avume kakati obuzibu bujja okujja kakujjootoke bw'okujja okweyunga ku programu nga togiriiko n'ogendera ku mugendo kati just ku internet awo abantu bakole ki beegendereza beebeereremu mpozi okugjako nga totegera waliwo omwana gwolaba n'ayimuka ati n'avuma omuntu seriously ate gwe naawe nojja n'obuukira gwe ne bakwata kati nga tonakola kintu programu obaddeko akikola ye yasasuddwa ye amaanyi agajjeebwa omuvubuka oyo nebuuza amaanyi gyagajja alina engeri gye kabuke ate nze Queen Masolo kyenkwagalako kiri kimu Queen Masolo tatambaala atannamutambaala ogenda mulaba nga alinnye ku live alumbalaga n'ava neesonyiwa okategedde ne waliwo omuntu ava mu bbanga n'alipira omuntu nga talina mbu oba yakedde n'amwogerako ne n'amubuukira n'ataaka okitegedde n'oteeka obulamu mu matigga but right now ali remanded Luzira umulinde paka oba ennaku z'omwezi wabula yamanyi tatusumbuwa guno si gwakubiri okumutwala bamuteekayo bakateekayo nze walinaye tukooye okuwolereza abantu banange tukooye so Queen Masolo nga tumaliriza obugambo obusembayo tumuwaddeyo munnange abaana ba internet obalabo era netugenda kutayika free pressure mukwano tuli busy abeereyo tuli busy obugambo obusembayo eri bafaani bokuba kati Dancehall Queen bafaani ne bali eri abagigula fenna twaliremu asa abagigula abagagga be ate baba bakola ki Queen awulira ng'ekigambo kyayagala okuvaamu okwogera kamusembereze microphone akiŋŋambe oba kinnyingira kinnyingire Queen obugambo obwo
wamma abanda bana bampuliriza. Yes. Akaunti yange ya Queen Masolo oba eri ku mukutu ki oba ku mukutu ki we nali nziggulawo nagamba nti abantu abeetegerera myaka 18 n'okwambuka. So kaakati mu abantu abajja ne muŋŋamba Queen waweemu ddembe alaba ng'abasibusibu kubanga akaunti yange nagamba omuntu eyeetegerera. We ŋŋamba nti ogunnyingiza omuntu ategeera yaba akimanyi nti ŋŋamba omwaka. Bw'atategeera lwaki ojja nonga nti tulina abaana abato. Abaana bamwe mubakwate mbawe ebindaaze mubalagirire wa fresh kid. Nze Queen Masolo ndi w'abantu abeetegerera 18 n'okukola ki n'okwambuka. Kozi n'ekirala kati gwe oba oweza emyaka 18 n'okwambuka genda o streaming oluyimba lwange baluyitala yeeno Queen Masolo kitegedde mumpagire ate abantu nze no bampagira. I know. N'ebivulu watandise ofuna n'ebivulu natandise ne kuwa emineze nakulaba wayimba the booking weziri na performing ku Power King ne Washanziba abagaga ne bapasente munyonya. So oyongedde okulumya abakulu sendi ayo n'akapera tuve wano wabula awo eneswakidde ekirako ennumba esiyirira ekirako envunza entujirira nga namojenga faya emergency 911 call emergency atuse buzibe watagambika gwe bombokula mwena baneyimbamu okubakamukamu nga kisasi kimu gumite nga wogunteekayo hada nga bogunyengeza omwaka omupya gwabagunyengeza. abayimbi mugenda kwekabira ono ke bwe luyimba olusoose ate alina confidence giraba edduka. omuyimbi asoose mu Uganda okujja agenda n'okwogerwako mu byafaayo ate nga muhistole mwali talina video lukyalimu audio ekyo nakyo balina kukimanya under safe management. Kakati bajja kudeba abantu ba social media in-laws tobamanyi bajja kugenda mu comment section baganga Queen nga tulaba video tujinoonya nagikola ejja manager agireta anytime. So Prince tumalirize raga nga tumaliriza bana abalabi baffe aba life experience Uganda mwebalo tulaba yonna buli omu gye mutulabidde emitala w'amayanja abali mu Uganda wano bana mwebale nnyo bana ne Queen Masolo mu mwagale muyimbi yazze ate nga wa weeks meka 2 awo nno wennyini antunda ebyo mu buliri Queen njagala bikuguzaako ntunda essuuka oba doloza ngamba ki Suka, baby cover, blankets, nets, towels. I want to ononya Prince Liam. Official. Nembi kwasa byonna. Awamu ne Shanalisha Beddings Uganda. Yes. Eranga ye company yange. So awo nyini twina Ranks Auto. Yep. Tunde motoka. Nakawaawo. Yes. Queen, obo yagala akamotoka. Twina Ranks Auto. Osobola genda ekibanja mpola. No sasulako. Nakuwa emmotoka bamwita Ranks Motors. Yeah. Yes. Era manager mugambe bw'obanga ogula emmotoka Ranks Motors. Yes. Awo nyini ashanaba njagala mpisewo ne kano Senga Glad 2020. Okay. Abami abalimu abatalina ki atalina maanyi ga kisajja ebyewamwe semanya byakulemerako semanya nadiba Queen waliwo abali emizimu gikozesa ekiro semanya lubaale we waffe semanya ate nze gwe yalemerako tebaatujja misuwa ebyo byonna kati Senga Glad 2020 munonye ku social media handles ze zonna ku TikTok bamwita Senga Glad 2021 okusala road katuba stage tuba tukuyamba tukujja mu mbere ye kubonyabonya so Ashanava so kugamba abantu kuba make up bananga abakyala abagala make up munonye ku Navas Beauty wali eri Makindye gye bali nnyo mu okubanyiriza abayina emikolo okwanjula abayina okukyala abayina embaga abayina birthdays abayina baby shower gwengo yino omukolo nonya ku Navas Beauty bagenda kwa bakola make up then bastylinga wig bingi bye bakola ebikwatagana ne beauty banoonyeko wali eri Makindye era namba y'essimu obogirabaawo nga etambula njagala nsembe ne kano kamukama waffe Mama Grossity wali opposite Makindye Barracks SJ complex. Mama Grossity ayagala hips
amabere bana abagala ogapampe nga liberenge erya Queen nga list to set it omwana alaba mutima gwa mbogo oyagala okukola hip oyagala okukola ebizigo kati tulina n'ebizigo bana bikuma olusunga bolaba Asha Navo oyo banaye kikyala kiddugavu kina chocolate color naye nga tusobola okukuumira oyo nabo beetaazi Mama Gross City wali kwesije complex Machindi opposite Barracks wasangibwawo tupangisa ne ziwigi ate temwerabira Asha Navo leero kayamba ddaako tubulina ujja n'opangisa n'ogenda oyambalako n'olabika bulungi nnyo maridadi sana nosobola okubanga nawe olabibwangu omuntu ow'ekitiibwa era nga munange tukolera wano ku Silverback akafo kali ku Sama Road batunda ebyokulya n'ebyokunywa pizza ya Monday buy one get one mitwale 3 kitundu bannange oba teutulidde bulamu buy one get one oba tolidde bulamu mitwale 3 kitundu mukwano bayina ebyokulya n'ebyokunywa bayina pulawo naddala mu abantu abasiba bayida osobola okujja n'osibukirako wano walungi nnyo kafu kalungi kali kulu kali so nice olese mwagalawo osobola ogendako eri mbitebe ne mutuula kugamba walungi nnyo boze motoka oba okyakirinze bakoleza n'emmotoka gwe munange kugamba jangu oba wagireko ate awo tugenda sukawo abalabi baffe mwebale tulaba twagala mukole challenge kukayimba ka Queen Masolo ate already yakubye dda tugenda kola challenge nga taddeyo ne sound what are you saying oh my god banange bagamba ebiwoma bigwa byokya mu munoonyeko